wataliye mudabe mumusai Yesu. Katonda ffe yaweeyo omusaayi gwo ku lwaffe n'owaayo omubiri gwo n'owaayo obulamu bwo. Katonda ffe tumanyi nga omusaayi gwo kye kinyumirwa kyaffe. Kalekereza okutunaaza n'okututukuliza ddala ng'otuggyako byonna ebitasaana mu Yesu Kristo Mukama waffe. Era Mukama nyongera okwegayirira olwaleero ng'otuleese mu maaso go, kwongera okumanya n'okutegeera saaliza okuyitibwa kwaffe. Era nkusaba Katonda waffe okozese Mukama ng'omuzindaalo gw'oyogere gye tuli era oyogerere ekibiina kino Mukama. Katonda ffe tukumanye tukutegeere n'ebyoyagala mu Yesu Kristo Mukama waffe. Basabe mutuuleko. Mukama waffe Yesu yeebazibwe. Mukama mulungi ekiseera kyonna. Katukubire Mukama engalo. Katonda yeebazibwe. Mukama yeebazibwe. Taata Musumba tukwaniriza nnyo mu linnya lya Mukama waffe. Mukama yeebazibwe. Kansabe twanirize mukadde waffe Omusumba mu kusinza kuno okukusa ekimu okutukuvu. Mukama yeebazibwe. Tubaniriza nnyo mwenna omubuulizi ssebo tukwaniriza ne bonna. Mukama yeebazibwe. Olwaleero nga bwe twaweebwa okutambula nga twongera okutunuulira n'okufumiitiriza n'okugabana ku bigambo ebiri mu kusaba kwa Mukama waffe. Mukama waffe kwe yayigiriza abayigirizwa be bakuyigirize naffe ffenna mu ssaala eyo eya Mukama waffe. Ebigambo bigamba nti Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lye litukuzibwe, obwakabaka bwo bujje. Ebyo bye twagabanye olunaku olwajjo nti obwakabaka bwo bujje. Kati olwaleero tugenda kutuuka ku kitundu ekyo kigamba nti byoyagala bikolebwe mu nsi nga ebikolebwa mu ggulu. Obwakabaka bwa Katonda nga bumaze okutuuka mu nsi, ate tugenda kumwegayirira obwakabaka bubeerewo, naye nga ne Katonda ye kennyini by'ayagala nga bikolebwa nga bwe bikolebwa mu ggulu. Mukama yeebazibwe. Ebigambo ebyo esooka nti Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lye litukuzibwe. Mu ggulu ne ku nsi erinnya lye litukuzibwe. Ekitundu ekiddako ekyokubiri nti obwakabaka bwo bujje. Obwakabaka bwe kitegeeza nga buva mu ggulu nga bukka ku nsi. Mukama yeebazibwe. Kaakati ekitundu kye tuliko olwaleero nti nga bwe bikolebwa mu ggulu bwe biba bikolebwa ne ku nsi. Mukama yeebazibwe. Tuyinza okulowoozaamu mu ggulu kiki ekiriyo, ye ku nsi kiki ekiriyo. Katonda kiki ky'ayagala kikolebwe ku nsi? Kiki Katonda ky'ayagala ekyo ekikolebwa mu ggulu? Mukama yeebazibwe. Obanga tunaalaba ekigambo ekyo twetaaga okumanya kiki ekiyinza okuziyiza obwakabaka Katonda by'ayagala okukolebwa ku nsi ne bitakolebwa. Ekimu ekiyinza okuziyiza ebyo Katonda by'ayagala okukolebwa ku nsi bwe butali butuukirivu, our faults, our sinfulness, okusobya kwaffe, okwonoona kwaffe. Buli we tubeera nga twonoonye mu maaso ga Mukama, tewali yadde ekimu ekiyinza okukolebwa ekiva mu ggulu. Kubanga Katonda
era yatuukiriza ebyo ebiri mu ggulu. Ku nsi bw'abanga anaatuulawo kitegeeza nti wonna wateekwa kuba watukuvu nga we wali awatukuvu ne mu ki ne mu ggulu. Mu Isaaya essula ya 5:9 agamba nti Katonda yandibadde abeerawo n'awulira bye tusaba, naye obutali butuukirivu bwaffe bwe bumukwesa amaaso. Kati tayinza kukola, tayinza yadde okutulaba. Kisoboka okujja ne tukuŋŋaana wano naye bwe tuba nga tetuli batukuvu, nga tetuli batuukirivu, nga tutambulira mu kibi, nga tutambulira mu kusobya Katonda kennyini, ekyamazima wano ne bwe tuba nga tusaba, ne bwe tuba nga tuyimba, ne bwe tuba nga tutendereza, Katonda tabeerawo. Era kisoboka nnyo ne tujja emirundi gyonna naye nga tuddayo nga bwe tuzze. Ekitegeeza nti kyetwetaaga okukola kwe kusooka okulaba biki ebiyinza okuganya Katonda okubeerawo. Ekikulu kye ky'okuggyawo obutali butuukirivu bwaffe. Obutali butuukirivu bwa ngeri nnyingi, buli omu ayinza okulowooza ku kikye: obubbi, obulogo, obusamize, ettima, enge, obukyayi, obutayagaliza n'ebifaanana bwe bityo, obutasaba Katonda ow'omu ggulu. Amateeka 10 n'ogatunulamu. Ebyo bwe tubanga tetubiggyeewo, tewali kiyinza kukolebwa kifaanagana na kya mu ggulu. Mukama yeebazibwe. Kati kye twetaaga okukola nga tunaalabanga ekisa kya Katonda kikka, obwakabaka bwe nga bukka, okutereera Katonda okufuga mu ggulu ne ku nsi, twetaaga okuggyawo byonna. Tetujja kusobola kubiggyawo nti nakukwatako na mikono, naye kye twetaaga kwe kusaba n'okwegayirira Katonda. Omwana we oyo gwe yasindika ku nsi okunaaza n'okutukuza, ye kennyini omusaayi ogwo gwe yayiwa tumwegayirire gutunaaze. Ate Katonda era tumusabe nga tumwegayirira atukuume, atutangire obubi bwonna, okusobya kwonna. Eppaati eddako eyo egamba nti okututwala mu kukemebwa, Katonda aleme kutuganya kugenda mu kukemebwa. Bwe tuba nga tumaze okwetukuza n'okwerongoosa, aleme kutuganya kutwalibwa mu kukemebwa. Mukama yeebazibwe. Mukama mulungi ekiseera kyonna. Nga mu kusaba okwo era nga Mukama waffe bwe yatuyigiriza mu Matayo 6 okuva ku lunyiriri olw'omwenda, kale musabe nga bwe muti nti Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litukuzibwe, obwakabaka bwo bujje, by'oyagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu. Olunyiriri olw'10 olwo. Mukama atuwe ekyo. Katonda afuge mu ggulu, afuge ne ku nsi nga bw'afuga mu ggulu, bw'aba afuga ne mu ki ne mu nsi. Tuleme okubeerawo n'abantu n'abakatonda abalala. Tujjukira nti Yesu bwe yazaalibwa, kabaka Kerode yayagala okwagala n'okumutta ng'awulidde nti waliwo omulala kabaka eyazaaliddwa. Yesu yali yategeeza emabega nti bw'abanga ajja tajja nga kabaka ow'oku nsi, naye ajja nga kabaka ow'omu ggulu. Mukama yeebazibwe. Kati ajja okufuga, naye nga bw'afuga mu ggulu afuga mu mwoyo. Mukama yeebazibwe. Mukama mulungi ekiseera kyonna. Kati Katonda twetaaga okumusaba
mu byonna kye twetaaga okumusaba kwe kutubeera n'atusaasira n'atugisaawo byonna ebiyinza okuziyiza omukono gwa Katonda okututuukako. Ebigambo bino bikola nnyo omuwendo mu bulamu bwange. Mu Zabbuli 88 Zabbuli 88 Olunyiriri lw'14 lugamba olunyiriri olw'omwenda mu kitabu kino lwa 9 agamba bw'ati: muwulire mmwe abantu bange, nange n'abategeeza. Ggwe Isirayiri, singa okkiriza okumpulira, walitaddewo erinnya lyo, singa gwe Nakanjaka okkiriza okumpulira, temuubenga katonda munnaggwanga mu ggwe, so toosinzenga katonda munnaggwanga yenna. Nze Mukama Katonda wo eyakuggya mu nsi y'e Misiri, yasamya nnyo akamwa ko nange n'akajjuza. Oluddako awo, naye abantu bange ne batawulira ddoboozi lyange, so Isirayiri n'atanjagala n'akatono. Olunyiriri olwo ennyiriri ezo eziddako awo ze mbadde njagala ebbiri awo. Nange ne mbaleka okugoberera obukakanyavu bw'omutima gwabwe, batambulirenga mu kuteesa kwabwe bo. Oluddako olugamba nti singa abantu bange bakkiriza, olwo lukulu nnyo, singa abantu bange bakkiriza okumpulira, singa Isirayiri akkiriza okutambulira mu makubo gange, oluwulidde olwo, nandiwangudde mangu abalabe baabwe, nandikyusizza omukono gwange ku abo abalwana nabo. Kakati bwe tujja wano ogamba Mukama lwana n'abalwana nange, Mukama wakana n'abawakana nange, naye nga tokoze Katonda by'ayagala. Wali kyavudde agamba nti naye singa abantu bange bakkiriza okumpulira, nandiwangudde mangu. Singa bakkiriza okumpulira, Isirayiri ayogere kaakano, singa Isirayiri akkiriza okutambulira mu makubo gange, nandiwangudde mangu abalabe baabwe, nandikyusizza omukono gwange ku abo abalwana nabo. Kitegeeza nti Katonda okutulwanirira n'atuwangulira, kye twetaaga okukola kwe kukola ekyo Katonda kyakola ki? Kyatwetaaza. For his kingdom to come, for his rulership to come, obukulembeze bwe okufuga mu ffe, kubanga Katonda ffe yeekaalu ya Mukama. Kati okubeera nga atula ku namulondo ye mu ffe, kubanga mu ggwe mwe muli namulondo ye mwakwafugira, okutuula mu ggwe kye weetaaga okutuula mu nze oba mu ffe kye twetaaga kwe kukozesa obulamu bwaffe Katonda by'ayagala. Bwe tukola Katonda ebyo byennyini by'ayagala, ebirala bijja automatic. Njogedde ako kagambo ka Luzungu, byekola buki? Bwekozi. Kati ekitegeeza nti mu kusaba kwa Mukama waffe kuno twetaaga nnyo okwongeranga bwe tutuukanga ku lunyiriri olwo, okujjukira nti naye ebikolebwa mu nsi
bye biriwa. Bwe yali agenda mu ggulu yatugamba nti nze ngenda kubasindikira omubeezi, era we yamala omubeezi oluvannyuma lw'ennaku n'ajja. Kati omubeezi tutambula naye n'akugamba nti nedda wo tolinnyawo, nedda wo tokwatawo, nedda kola bwoti, nedda tokwata ku ekyo, nedda yogera kino ekyo tokyogera. Kati bwe tubanga tetuwulidde Mwoyo Omutukuvu kubanga Katonda ali mu busatu, Katonda Kitaffe, Katonda Omwana ne Katonda ki? Omwoyo Omutukuvu. Kati bwe tubanga tetuwulidde oyo ayogera naffe, olwo Katonda tagenda kubeera ku Namulondo ye kufuga. Tagenda kubeera mu ggwe, tagenda kubeera mu nze kufuga nga bwe tumugamba nti byoyagala bikolebwe mu nsi ne muki nga ne bikolebwa mu ggulu. Kati abooluganda, okusaba kwaffe okwange naawe kubeere bwe kuti Mukama atusaasire busaasizi, aggyewo byonna ebitali bya Bwakatonda, aggyewo byonna. Ye kennyini mu Bwakatonda bwe tumusabe busabi, kubanga oluusi tugezaako okukola obulungi ne twesanga bwesanziri nga tukoze buki? Bubi. N'ogezaako okwekuuma, ogenda okulaba ng'akutyokooza azze ng'ovuddemu ekiki? Ekigambo. Ogenda okwesanga ng'ofubyeko okukola obulungi, ogenda okwesanga nga oluusi oba bwavu nga bwe bukuleetedde okukolima, nga bukuleetedde n'ettima. Kwegamba naye Mukama atubeere, atusaasire, ye kennyini atuwalulire mu kisa kye. Haleluya. Mukama yeebazibwe. Mukama mulungi ekiseera kyonna. Mu kisa kye Mukama mw'aba atuwalulira, atuyambe, akkirize okututangiriranga obubi. Bw'alengeranga ekibi kijja, ayogere wakiri akukwakkule bukwakkuzi, kubanga naaga amaanyi agalina. Amiina. Bw'abanga waliwo obanga kiki ekiyinza okujja, obanga bwavu bwe bugenda okukutwala mu kukemebwa, waliwo endwadde we zijja, wekituuka ku baana, waliwo bino ebintu, oba yaabwe ekubye omwana, oba musujja gwakwesikanga gukutte omwana, ogenda okwesanga mu kifo ky'omuzadde okupirimpya nga adduka agenda mu ddwaliro, adduka agenda wa mulogo. Haleluya. Kale Katonda tumwegayirire atunywereze mu ki? Mu kkubo lye. Mbasabira naye nga nange neesabira, mwesabire naye nga nange bwe munsabira. Ekisa kya Katonda kitunywereze mu kwagala kwe, Katonda alyoke ayinza okutula ku Namulondo ye. Bwe bulamu bwaffe, gy'emitima gyaffe, mu mitima gyaffe ye Namulondo ye, asobole okukola by'ayagala nga bw'abikola mu ki? Mu ggulu. Kale katusabe, tukwebaza nnyo Mukama kubanga okeesezza olwaleero ate n'otuwa omwaganyi okujja gwe kennyini oyogere eri obulamu bwaffe. Kale kkiriza Mukama waffe okutubeera, otukozese byokka gwe byoyagala ne by'osiima. Katonda ow'ekisa ekingi otutangire eri obubi, enkwe n'enteekateeka z'omulabe Sitaani. Mukama olyoke oyinza okufuga mu bulamu bwaffe. Byoyagala nga bw'obikola mu ggulu ne mu nsi bw'obikola mu Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Mukama bawe omukisa. Tukube engalo ng'abaagala. Ebigambo bya Katonda bikubisa